kaifube okunyikiza eddiini mu bakyala. Olwaleero omubaka omukyala owa Butambala Hajati Nalule Aisha Kabanda lwakomekereza empaka z'okusoma Quran ezitojjedde ku muzikiti omukulu ogwa Kibibi era nga abawanguzi basitukidde mu zikimemeza embuzi. Empaka zino zeetabiddwamu abakyala 31 era nga bano bavuganyiza mu kusoma Tilawa ne Hafizu era nga basiitanye okutuusa lwe bayiseewo abakyala 10. Omubaka Aisha Kabanda asabye abantu okukola emikwano emirungi mu nsi egibayambako naddala mu ddiini yaabwe. Ono era akubiriza abakazi okudibya enkola ey'edda nti abakyala tebasoma n'abasaba okwongera amaanyi mu kusoma era asabye abawangudde buli omu okuddayo afune abakyala abalala 10 abasomese era nga yeeyamye okubasasula. Okusoma eddiini tekukoma. Abakyala basinga obungi tebafuna mukisa nga bakyali bato kubanga abakadde baffe balinga balowooza nti eddiini y'abasajja, omukazi gy'agenda. Bino biteekwa okukyukamu. Abayiseewo oluvannyuma bazzeemu ne bakontana okukakana nga Asmat Bint Hassan yasinze banne ate Alima Bint Abbas n'akwata ekyokubiri era bano baweereddwa embuzi ezeggwako. Sharif Badiuddin Kalimante y'abadde omulamuzi w'empaka zino era atubulidde ebibadde bigobererwa okuli n'enjatula y'ebigambo. Owa Tilawa abadde tugoberera nnyo tajwidi we n'okusinziira ku buti bw'afunyamu ebivuga z'amakhariji ge. Owa Hifidhu tubadde tugoberera nnyo okusinziira ku kyeyakwata naye nga mu byonna ebisatu bye tubadde tugoberera tajwidi, Hifidhu kiki wakwata n'ekyo kyokola ki ne sawuti oba liyita eddoboozi ly'omuntu. Asmat Bint Hassan omuwanguzi w'empaka zino atubulidde nti okusoma ennyo n'okwagaliza abalala okuyiga Quran ng'ayita mu kubasomesa bimuyambye nnyo okuwangula. Ngezaako okunyiikira okugisoma n'okukyagaliza bannange abatagimanyi era mbayambako ekyo kye mbanjize ngezaako okubeera nti esomesa bannange ate bembanga nsinzeewo. Sulaiman Sebuggwawo ne Irene Mirembe, BBS Telefina.